522-5668. For more information, please contact the organizers. Plus 720-296-366. Bweka tibakasoma mu lulimi olunyanyibe. Nenkaza mu Luganda. Abakulembeze bonna abakulemberera ekibiina kya National Platform zaako n'omusinde gwa n'omusinde gwa People Power okwetola ensi yonna mu biwayi gye mufungira. Mutegeezebwa nti bakama bammwe abakontikko abawangalya mu ggwanga lya Amerika babategeeza nti mujja kubaayo n'olukuŋŋaana gaggadde olw'okumutimbagano nga luno lwa kusonda nsimbi ezitandika okutandika kampeyini za mwaka ogujja 2026. Kokuma meeting ene ejja kubeera nga n'okuzomezi 12 omwezi ogwokuna mwaka 2025 ku ssaawa emu yennyini ey'obudde obwa Uganda. Bino byonna biteekeddwa akulembeze ab'enjawulo okwetola ensi yonna ng'okusisinkana kuno kugenda kubeera ku mutimbagano nga endagiriro y'ekisumuluzo egenda okwengiza mu meeting eno okuteesa enno enamba yaayo 665 osembyayo 8 ng'oyagala okumanya ebisingawo jjaba kubeera ku ssimu yaabwe y'omungalo eri kasaraba 720 eri kasaraba 720 296 3 emu kekana akalango akasooka then tusimbule tuve tugende kalanga kokubiri then tulyoke tugende mu maaso. Alright, akalanga kasooka bwe banka mazze kangere kalanga kokubiri kwa tuli ku misinde ja yiri njana genda kalanga kokubiri then tulyoke tusimbule. Alright, kana kalanga kokubiri People Power stroke National Platform UK demonstration. The United Kingdom should stop training dictator Museveni and his government of Uganda's death squad and human rights abusers at the Royal Military Academy Sandhurst. This demonstration will take place on 25th April 2025 at the Ministry of Defense, the Whitehall, London, SW1A 2DD at 11 a.m. up to 4 p.m. For more information, please contact them at their official email address, official UK peoplepower@gmail.com or on +4475977360065. Bakutegeeza nti People Power saako nabo abawagira ekibiina kya National Platform abawagira mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti ejja kubeera kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bavumirira oba okutegeeza eggwanga lya Bungereza okulekeraawo okuvujjirira saako okutendeka ebinja by'abatemu abatemu abatendekebwa mu ssetendekero w'amagye eddene mu Bungereza libayita Sandhurst. Okwekalakaasa kuno kugenda kubeera kusoma za 25 omwezi ogw'okuna mwaka 2025 nga bajja kuba bagenze bajja kuba bali ku ministry ekwasaganya ku byokwenda bya Bungereza ndowooza endagiro ye Whitehall, London, SW1 2DD ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ebyo bigenda okwogerwako kuli okuyimiriza okuwamba abantu saako n'okuta bonna abasibe abakwata ebyobufuzi. Ng'oyagala okumanya ebisingawo bajja bafune ku ndagiriro yaabwe ey'ebbaluwa empandiike enkyuseemu eya email ng'esoma official UK peoplepower@gmail.com oba ku ssimu yaabwe y'omu ngalo kasalaba nyanya 759 723 ojja kuba obafunye mubeere mbungi abali Bungereza buli kibuga n'essaza kyonna ekya Bungereza. Please beerayo mu kwekalakaasa kuno kuba tolina kyosalwa lwande eggwanga lyo. Kuba tosobola kwogera then ojja kuba oleka abala mu mugende bwekalakaase then okoleki then tulabe ki ekyokukola. Kano kekalanga kasembayo nako Bungereza. Alright, gwe Uganda yenna yali ayagala muganda mmwe kubayita Ssekasamba musajja mukulu eyali omutunzi w'emmere ebibala n'ebintu by'enjawulo eyabibaleetanga mu ggwanga erya Bungereza ng'omanyite enkwezenge nnyingi mu Bungereza. Omwami ono bambi Katonda amujjula n'amutwala era yazikibwa ewaabwe Masaka. Wabula wetwogerera nze mbategeeza ebifa ku dduuka ly'omwami ono lya Pascal Ssekasamba nti abatamanya nga babatayagaliza baagenda ne bakolagana ne landlord ne batandika okuyeekera abaana bato okuba nti baluzinga edduuka lino nga baagala deddiza. Kale bakutegeeza nti mukulu Ssekasamba eyafa abaana bakyusiza edduuka okuva ku lire kadde ne badda
Omubwenyi mwe badda ku side endala ey'oluguudo we bali batadde edduuka lyabwe buli kimu. Ngenda kuzanyira obutambi buno obubiri gwe kenyini ali Bungereza jategera ekituufu kigenda mu maaso then tuloke tugende mu maaso obulango bijja kubukola obulango buli bubiri bwokka then tuloke tugende mu maaso bakutegeeza bwe bati. Nno ajatulazi yatukoleddeyo ekijjulo wano nga tugulawo edduuka wano ewa Mugalu. Ajatulaziya tukwebazizza nnyo, webale nnyo, webale eddala edduuka emmere ya bwereere batuumidde omuceere gwa bwereere edduuka tuliguddewo bannange abatuze mwenna neyongera okubajjukiza buli ajja okugula emmere omuceere gwa bwereere emmere ya bwereere sigadde ndi Abdallah Lukanika amawulire togasasulira. Ajatulazi olina kyobadde obagamba? Mbakola cause bajje kusapotinga abaana tusapotinge bamulekwa twavoidinga abaana bano okubeera nga bali ku street. Mwenna mujje ebyokulya n'ebyokunywa bya bwereere olwaleero. Neyongera okubajjukiza nti Ajatulaziya ebyokulya n'ebyokunywa bya bwereere wano edduuka lyaguddewo dda. Nsigadde era ndi Abdallah Lukanika amawulire temugasasulira mbagala nnyo. Akokubiri keekano then tuleko tusimbula video. Twongera okubajjukiza nti awo twavuddewo. Awo gwe mulaba awo twavuddewo. Tetukyakolerawo business. Yenna adiringa n'abantu abali omwo. You do it at your own risk. Twasenguse tuli wano. Jasala busazi kubo. Otambula mpola mpola tuli wano. This is Pascal's new shop. Tukolera wano. Wano we wa Mugalu we twaze. Azungira side zeri ngusimanyi ngenze wa awo. Abali mubayayi bafere. Neje baje gawe tetumanyi iyo. Kati twavuddewo bagambe. Tambuza video yetu bwe kikwata ne bwe kitakwata ke mutuukeko ajja kiwulira. Nenga ffe twaze wano. This is Pascal's new location. This is Pascal's shop. Tugenda kolera muno. Sawa n'ekipande tujja kiwanikayo ekipande mumanye nti we wano nenga tuli wano. We are here. Tukwate ng'ozungira mu bayaye. You will see. Alright. Obulango tuba tubumaliriza. Mwenna abali bagala Pascal Sekasamba ne family ye omanyi tugamba baganda nti ezivamo mukulu zandaala. Ate gwengo omuntu amanyi nti taata amanyi mpewo ye magombe bweringa omuntu alesa abaana ku nsi wattu ekiba kisinga otuluma kwe kuleka abaana ku nsi nga tebayina muntu abakwata ku mukono. Gwe n'amanyi era nga wali ofiriddwako muzadde nga tokyalina muntu akuyamba n'abaana bano bambi mugende mubayambi mubabeererewo kubanga muzadde yafa naye yali abalekedde mulimu gw'omutwe ate nobeera abantu bagezaawo gutawaanya kati mugende mubalagiraavu bajja kusituka nabo bamategere nti taata abantu byakolera ebirungi bamusiima musobole okugenda mumbeerawo. So obulango buwedde katugenda ku firimu video ya leero sigenda kubawa akalowoozo wadde ekigula lwekitugenda butereevu ku video yatuleese nabagambye era ngenda kukola information then first phase ya information second phase egenda kubeera ya post bank n'ebitavu ebirala. So phase esooka ngenda kusooka kuyisawo information second phase then ngende ku post bank. Alright, tutandikiddewo kansoke mala kuyisawo information. By the way, nga sinagenda wala nnyo nabona obuntu buli bubiri bukulu nnyo. Okusookera ddala njagala kuyozaayoza ekibiina kya National Platform ne President wa Kyagulanyi Ssentamu saako ne Vice President waffe ow'ebbendobendo ly'amasereketa ga Uganda omukyala Jole Jacqueline Katumushaba saako abayizi bonna abambalala University of Science and Technology saako ne bakomredi mwenna abeete mu kalulu kano mwebale nnyo omulimu gwe mwakoze obudde data okuba nti mwagenze okweta mu kalulu kano ku makaluka mwana mulenzi aliho lake asobodde okuba nti avudde ng'omuwanguzi kati yakulya ssetendekero wa Mbala University of Science and Technology. So congratulations my brother, congratulations Mr. President, and congratulations the Vice Presidents and all comrades in the western side of the party, but mostly Mbala University students and other NUP supporters in the western side of the country. Let us keep on fighting because Museveni thought that he's known in those areas, but right now
The power of people is taking its shape. Skados abadde mutegedde ensonga eyo. Madame Jory Jacqueline Katumushaba, Vice President Northern Western side of the country, President ba comrade mwenna n'abalonzi n'abastudent bambala University of Orange mobile dala. Comrade okuba kati yakulira University y'Embala eya Science and Technology mobile dala okuba nti mukoze omulimu ogwo temujjango okumwenda ba comrade. Alright. Awo nvuddewo. Kati kano akarango sina karango kuno njagala kugende eri baganda baffe mwenna naye simebe ngenda katamenga naye muna Uganda yenna nga oyina service jowereza abantu njagala obeere mwegendereza nnyo nga olanga service zo abantu nenga service ezo tozituukiriza olwokuba mmanyi amateeka mu Uganda tegakola abamuloza muli above the law mulina contacts ne mulekera okutwala ssente z'abantu nga tebawadde services zaabwe okusingira ddala abantu abatunda amataka sako n'abantu akola visa tetwandiyagadde nnyo kwogera ku bantu no si embeera yaffe naye waliwo ekintu kisukka kati njagala ka video kale mukansale mukampere muganda yange bayita Dax Cartel wonna wooli oli comrade munafu oli wankyukakyuka naye mukyala wo agenda kukuleetera ebizibu yeetaba mu business ez'okugamba nti atambuza abantu bafuna visa naye tatuukiriza mirimu gye kati lwali tuvuddeyo okumwogera ku lw'ensonga nti tetujja kukkiriza ate kubba comrade waffe ayagala enkyukakyuka ate mukyala we agezeeko omubba okutwala ensimbi ze kati nkulu Dax Cartel nga nenda bugisi mufungize nkusaba otegeeze mukyala wo Momo 19 akwate ssente za comrade munnaffe Masaba Faustin ze yamuwa $1,700,000 ne ssente zigwamu amodize sente ze kubanga teyalendalinga service za visa ze yamusuubiza sente nga nazirya nga tazimudiza mukyala Momo 19 nga nenda bugisi mufungize bw'oba osobodde okubba omuntu ali somewhat popularly known nga activist ate nga ali related mu believe ya bbaawo nti munankyukakyuka kitegeeza batamanyikiddwako wadde abantu abawera 1,000 mu Uganda obakoze otya omukyalo ono ye Momo 19 mukyala wa Dax Cartel omuyimbi munankyukakyuka ne ono mukyala we mukyala gwe ngenda kukusaba nga ndaba gisimufungize saagala nnyo kola violence olwayo olunaku lwakutaano nkuwadde mpaka lwakusatu ng'okutessereza omwami ono zimuwadde otherwise bw'otazimuwa ngenda kuteekako drone zange nyinza n'okuleeta abalala abewabba abatamanyikiddwako muwendo n'ebintu ebirala nemba okuba ku mmeeza wano so tekitwagala kwata miliyoni za comrade waffe 7 ozimuwe nga nina bwe gisimufungize nga tetunnagenda into details omanyi kyensobola okukola na buli kimu okimanyi kyensobola okukola so baawo is none of your business naye abantu bamutuukiridde abeeko kyayogera manyi abasajja mulina engeri gyemufugamu abakazi mulina gyemufugamu abasajja ne mbateeka mu mijiya nga tasobola kuvaayo kwogera siri type y'abasajja abo abafugibwa abakazi no although I respect women nenjala kugamba kwata sente za Masaba Faustin nga ndabo gisimufungize tomanyi baana ngeri gye bayise mu struggle bawambiddwa bakubiddwa emiggo nga yagala kulabirira family ye abeere bulungi nkuwadde mpaka lwakusatu ngoziza sireza Masaba Faustin $7,000,000 bugwambwe zigaana ngenda kukolako surveillance ojinza n'okudduka mu Uganda nchidda Momo 19 komyawo ssente za Masaba Faustin nga nabo gisimufungize olwali lwakutaano olina olw'omukaaga Sunday Monday lwakusatu enamba yange eri public emanyikiddwa sikeeka namba buli ekijja kyonna nkiddamu anga simunyambi kuba sikolagana ba NRM omuntu yenna ali willing okumpa more information about this lady nga nange sinakola further investigation please jangu mu inbox yange ku namba yange manyikiddwa twagala ssente za Masaba Faustin nga nabo $7,000,000 zigwamu nkuwadde mpaka lwakusatu bwe luyitako ngenda kukolera programu nga nkunoonyerezaako ojja kitegeera ne ku mulimu oyinza ogufiirwa gy'okola essaawa zino ekyo nkigambe refund Masaba Faustin money which was meant for the visa which you didn't give to him please return his money fail to do so I'm going to deal with you tukoya ababbi sitera kuyingira mu ntalo za visa naye sosobola kunga musirikale munnange wamubyeko ssente ze ng'ate bbaawo
ngeno business temukwata kolenga ne bawo ekifaananyi kyogenda kyonona ate nga komuledi munnaffe ekyo kikyamu Momo 19 komya wosereza Masaba Faustin fail to do so ngenda kuteeka kujja kuwulira awo nawo nvuddewo ekyo nakyo nkivuddewo kati kuba njala kuyita mu bwangu nga nina bugisimu fungizi tukole biddako information njala jijja mu archive yange then tugende kubiddako munansonyiwa okubanga ntuttemu obudde obutawa information kati autuvuddewo bakomredi mwenna akatambi katandise kati kavudde kwanjula katandise ngenda kubaza bakomredi mwenna betukola mulimu gwemu ku social media platforms abantu tokusaba kwange no abantu ababasabye musizinge fire ku mutabali wa Nyanzi mwe bali nyo bali okukola mulimu ogwo kuba tulina ebintu bingi ebyokukola it's none issue the statement twazimaliriza novubuka vudi nakola statement ne wankubadde ebaddemu kwamatanka wiki nti tetwagala nnyo kubeera ku ekyo twakivuddeko era naye yeetereze kubanga uwa katika mbagambe ekyo kiwule tukitadde but Kyakihiru sentamu woddiramu n'okolaga dibenga lye statement against the will of the people and the struggle against your uncle leadership statement gyokoze mu video esembi olwalo ng'okola press conference ebaddemu ekyabadde kirireetedde ku kyenayogedde jjo ogambye nti oli wiringi okugenda mu maaso n'okuweereza abantu singa bana bakulonze bakuwaliriza okujja okulondebwa ku office endala yonna already oyina office y'obwa Girudi president etwala omwaka mulamba tujja kuba tumaze okulonda kati office jogezaako okwogera jjukira jjo ku Lwokuna nabagambye nti omwana baali bamutaddemu kodi naye ekyo si kyekikulu wabula ndi wano okutegeeza mukulu Kyakihiru ne taatawo any slight bogus statement against national platform and our president Robert Kyagulanyi Ssenta mujja kuba lwaki embwa teseka tesinika mannyo etega matege ompuya bulungi nnyo gwe Kyakihiru mama wo soko uli taatawo n'omulala gw'omanyi nze kuba tumanyi njabatekamu abantu aba gwe nyoko kitaawo gwoyita kitaawo ne kitaawo abantu aba njabateeka mu layini nze sitta kibe nga sina kikene nyandusu Kyakihiru kano ka video bakakuwe woddamu n'okola bogus statement against the will of people n'okola bogus statement ku will of the people nkugambye nja kulumba ne nja kukwatira mu categories abantu bana nyoko soko udi kitaawo ne kitaawo naawe nkubuulire ekyagaana emba okuseka ng'etega amannyo ojja kitegeera yensonga lwaki naddagambye bantu bakoleke tebatta kibenga batabannakikene nyandusu ebyange mbyogera kate ng'amuuse zaagula essiyani awo tuvuddewo kati bakomredi mwenna njala bategeeza Honorable Nalukola kansubire kono ka video n'okasanga ngenda kusaba Honorable Nalukola don't you waste your time mbogenda mu kooti sibe bakuwaabidde bikino that is bogus if mulabe ku social media ekifulumye nti Nalukola na mukyalo namuwabidde omuwala wa Nyenye nti amuwabidde ezo twakuwa diversion baagala tuteeka mu line ya diversion ezira kubada bagenda kulitinga buli diversion yo nesoboka omukyalo yasooka n'awaaba alina amalala ajjayo musango kati ate mbwazzemu okuwaaba ng'awaaba ku grounds endala naye baani abamuli presentinze omuwaabira okuwaabira Nalukola we mbagambira nti eno diversion kati Honorable Nalukola wulira bulungi nnyo nakugamba wegendereze gy'onywa nakugamba wegendereze gy'osula nakugamba wegendereze emmotoka mw'otambulira mu n'abantu bosinkana wabula Nalukola olabika olina ban excitement ate ng'oli sitebbooni kanso Nalukola olina urban excitement ate ng'oli sitebbooni abasajja boolimu eyo parliament yalimu gwe waddamu bigere omuyita Segini yali sitebbooni Kirinkya yamaliriza ali kuki Nalukola onolumbu ye yayogera byange byogera kate ng'omusiza agula essiyani ngenda kulirako bantu baali bw'oneefuula nampulira zibinga buli muntu omusirikira amaanyi okubanga you became an NMP oyinza obutamalako kisanja kino oba n'okwesima okutajja n'otajja n'okusandikira ng'oli mu coffin kino kikulabula
kati ke batandise okwegezamu mirundi gy'okuwaabira eno nze jagitwalanga diversion wabula ngenda basomerako ebbaluwa eno gye bawandiise katuno temugiwa makulu era temukikomentingako nalukoola mpuliriza nti wasoma olina omanya amateeka bakugambye bwe bati bagambye nti Crane Associates Advocates Law Business and More press statement duly instructed by the leadership of National Resistance Movement Party and the Honorable Farida Kigongo, we have this afternoon filed an election petition against Honorable Elias Luimba Zinarukola and the Electoral Commission to challenge the former declaration member of Parliament for Kawempe North constituency recently concluded elections. Fencing yebigambo n'abawabye owuliddemu National Labourers Movement n'owuliramu Honorable Farida Nakazibwe Farida Nambi Kigongo kati kasali kubulire teri muntu ayitibwa Honorable nga tolondeddwa era nga tolayidde mulimu Parliament no mwe kampuni eno Crane Advocates Associate musirwalire ku bannammwe ne ku bannyinammwe mwe sero bihoga and educate bihogo muri basajja basiru nnyo bw'ogamba nti you are duly instructed by the leadership of National Labourers Movement Party and Farida Kigongo oba Honorable yafuuka ddi Honorable technically ebbaluwa gye mugamba gisavinze Nalukoola that is a forgery what forgery letters oyo mukyala tafuka nko Honorable kubanga tawangula nko kalulu ekyo kisooka mukitegedde bulungi nnyo kati ne bagamba bwe bati bagambye nti bamuvunaana ebintu bino wammanga wulira campaign on the day of election mbu bamuvunaana okukuba campaign ku lunaku lw'okulonda lwennyini ekyo kimu ekyokubiri mbu obstruction of election officers mbamuvunaana mbu yaziyiza ab'akakiiko by'okulonda okukola emirimu gyabwe ekyokusatu mbu obstruction of voters mbu yalemesa abalonzi okugenda okulonda ekyokuna bravery of voters before and on the day of elections mbu yagulirira abalonzi ku lunaku olw'okulonda n'olunaku okulonda nga tekunnabaawo kati wulira okulya n'okukomba essowaani baani bannannyini kampuni eno wokkawa njagala okome kati okumanya bano abasajja babbi era basiru bwe bawandiika ebbaluwa nakugamba obanga osoma kye tuyita contract oba agreement ladies and gentlemen nakugamba bw'obanga osayininga contract oba agreement oba loan wofubanga nnyo okusoma ebigambo obwebiri mu bunyukutu obutono bwe bafrezinze obunyukutu obwo mwemuli ekinyusi ky'ebintu bye bakukweka by'otamanyi kati mu bbaluwa eno kansoke njibalaga mwenna mugirabye naye temugyetegereza ebbaluwa eyo giraba bino ebigambo byonna osobola obisoma obulungi nga bibiri mbawabiri nanko wabula eno wansi eno gye bafrezingidde bannannyini kampuni eno gye bafrezingidde bannannyini bakampuni kubanga kiri mu bunyukuta butono nnyo kati kambasomere bannannyini kampuni eno Cranes Associate Advocates Law mulimu Kalule Ahmed Mokasa mulimu Honorable Major General Jimu K Muhwezi terrorist mwali n'abala bangi kampuni eringanga yababbi erimu abaki erimu bannannyini balinganga ebikumi balinganga 50 kampuni mbabuliddeko amannya abiri balonda ba mafia kuliko Kalule Ahmed Mukasa oyo mafia Major General Jimu K Muhezi mulimu Katirima Joani Walusimbi Ibrahimu Dafini Nansamba Michael Kigula bonna mafia kati byebyo so gwe comrade yenayo naye munda Uganda joli nkutegeeza please bobanga osayininga contract y'omulimo obanga osayininga agreement
obanga osayininga ekintu kyonna weegenderezanga nnyo statement ezisemba mu bbaluwa ezibwansi ngo bunyukuta butono nnyo tumutegeera bagambe nga bagusomere ewali ekinyusi ky'ekintu ky'osayininga bw'oba tokitegedde obeera owedde kati nkusomedde ababbi bano bannannyini kampuni ne bwe wambirikidde kampuni eno advocate law company wandiise ewawabidde yababbi nawe sigenda kulwawo kubanga obudde tulina butono nnyo so mukitegedde bulungi nnyo awo tovuddewo alright njala tudduke speed n'abaana ab'Ebungereza ba jem then tuleke tugende ku speed eyayeriiri kati nina n'ebyokwogera bingi bannayuganda mwenna abadde bangoberera najja ne mbagamba ku Natasha Broadcasting Service nemba wa security alert ku app yaabwe bagita Afri Mobile nemba gamba temugi downloadinga eya Natasha Broadcasting Service nemba gamba app eyo app bagikolanga esipayinga ku buli munnayuganda okumanya biki byali interested ayogera ki akomentinga ki basobola okwalocatinga wooli era y'ensonga lwaki bakwata n'abaana abalina smartphone nga bankyukakyuka temanyi lwaki babakwata mutya kasita oteekamu app ya Natasha Broadcasting Service Kini Kalisa akolaga ne iso ne CMI ne SFC okutrackinga buli muntu yenna akozesa app eno bamanya kyo commentinga kyo sharinga kyo yogera ani go wagira na buli kimu ne bakutrackinga ne bakwata kakano ka video nenda bagamba dda nga sina kuna proof yenga ayogera bigambo bino uno lera yogedde And we've created a channel on Afro Mobile. We'll be able to post all those good things you are doing and showcase them to the whole world. So we have Rotary TV now in Uganda. You just need to, if we are far, use your phone, record, send it to us, we'll post it. If you can access us, we'll come and cover for free. Thank you. Kati bejiteka musimu yo bajje bakufuna ojja tegeero maite mwebuzabuzanga bafuka banaaba ngate ebintu mu bitegeera ne mmala ne mutegeero luvanyuma kati banyabo ne basebo muje baliko kansulente muli bulungi nza babuzaako wano naddibanga ku mutimbagano wano akukafomu eggulama nze ntumbudde olunaku lwabadde lwakuna lunaku lwajjo nazze kipayo nemba gamba nti mwegendereza nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi tebakima buyinza bakima ssente ayagala obuyinza ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna bakima ssente nemba gamba akazannyo ke bazanye ku parliament obasayininze gwabadde muzannyo nemba gamba nti era ssente zo bazifunye nemba gamba n'abazze okusayininga be bamu ku bafunye ssente lwakuba bebuzizabuziza nga bafuka banaaba abamu nga babadde already basayininze dde okufuna ssente zino bazifunire mu different locations kati nze byange mbyogera kate ng'omusiza agula essiya ndengera kulirako bantu bange nga ntudde wano kafomu eggulama wattukamba weeko abamu gye basayiningidde sisobola bwa footage kubanga amaziba bayinza okuba hoteri y'omusajja nebajjo wansi naye kamba weeko abamu ku droni zange bezaakutta amanya basayinize ssente bazitutte alright olukalala sulina kubanga nze nabijjemu saagala nonsense wabula abantu bano basayininze ssente omukyala Joyce Bagabemmanga mukyala wa Mpuugo banamba na musanvu Joyce Bagabemmanga yasayininze ssente yasayiningidde ku Fairway Hotel amanyi Fairway Hotel mugimanyi ekkololaawo Joyce Bagabemmanga gye yasayiningidde ssente omwami Hildaman Mazongoto naye yasayiningidde ku Fairway Hotel Naruyima yasayiningidde ku Fairway Hotel Sozi naye yasayiningidde Fairway Hotel n'abala ogenda okukebera ku lukangagga lw'abasayininze nga y'omu ku basayininze ku lukangagga mu tebannafuna ssente ompulira bulungi ekintu ekyo olira bulungi nnyo ekintu ekyo mbaddemu kuliko Joyce Bagabemmanga mukyala wa Mpuugo bana musanvu yamanyi kuliko Dr. Hildaman Mazongoto Naruyima ne Sozi oba no Saz
basayiningidde ku Fairway Hotel ye basayiningidde wabula era be basoose mbo bamukuba basayinize muti banatwala ku ssente zo mukitegedde naye be basayininze kati ekimale gobe mukibye mukimanyi bulungi nnyo lubadde tuli busa nga Thomas Taibo mubbi w'amasanyalaze yasooka okwekazanga omusazi w'ebyayi okkobo temulina bujulizi temusobola tu mwono n'amanya gabaho nalebo onalebo Joel Ssenyonyi n'akwata akatambi n'akateeka bajjidde mu zihijabu abalasime basindika bantu bakazi baabwe abasindika bantu baabwe abasindika ba PS okukima ssente katambi kagenda tebakoogeddeko nti footage teyabadde mutuufu tebakoogeddeko mu footage yabadde mutuufu basirise ompya bulungi kati abazifunidde Anita Amonge ewaka bwe bate kati buli omu yabadde atandise okusala ekigambo tinze bwenzifuna nzikosaamu kino biki kumbe ssente bazifunidde mazima kati tubadde tuli busa wenjagala musooke mutegeere era wadde tewasoma njagala nkulaga ebintu bino wammanga byebiwa buli lwolabanga ebbaluwa ku mutimbagano kwata ebbaluwa z'abantu bano babiri njagala muzeetegerezenga kwata ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka gyawandiika luzi yawandiika ng'akyewandiikira okwata ebbaluwa za Ssalonga Mulengejja z'awandiika ku lwa Ssaabasajja Kabaka ebigambo byawukana n'ensayininga eyawukana kati ebigambo bya Yoseri byabadde awandiika ebbanga lyonna ng'awandiika n'ebbaluwa gy'awandiisa olwaleero ebbaluwa ya leero si ya Yoseri Tibahabulwa ya Daily Drinking General yawandiisa ebbaluwa eno so si Yoseri Tibahabulwa lwaki mwabaasomwa Olungereza waliwo kye muyita grammar waliwo kye bayita phasing okuphasinga obenge gy'owandiikamu ebbaluwa ng'ogatta ebigambo kati engatta y'ebigambo bya Yoseri tugimanye n'oluzungu lwa Yoseri tulumanyi n'ebintu byateeka mu bbaluwa ng'agifeezinga tubimanyi n'ebigambo bya Daily Drinking General tubimanyi bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo kati za omutwe ogwo mabega odde mu bbaluwa ya Yoseri Tibahabulwa nnywandu ezaawandiika ozikompeyalinga oba ozigeraageranye n'ebbaluwa efulumya olwaleero ng'eyogera ku ssente ebigambo bya Yoseri byadde nga wandiika ebbanga lyonna tebikwatagana na bbaluwa eno gye bafulumizza olwaleero ng'eyogera ku baka bafunye ssente bibiri byanjawulo nnyo njikusomera ogiwulire naawe olyoka osooka otegere bulungi nnyo bagamba tetwasoma naye twayiga ne tuyitawo n'okuyitawo kati kankuwulirize bulungi nnyo owulire bulungi nnyo ebbaluwa ye ngenda kubalago ngenda kusomako omuko gumu gwokka gwegwo ekisookera ddala agambye bw'ati Ugandans, especially the bazzukulu, ndubanna Uganda okusingira ddala abazzukulu Yoweri twakugamba dda tetuli bazzukulu bo ffe tetuli babihogo sero bihogo we think beyond your family ffe tetuli bawanvuyirivu ng'emmuli nedda tuli bakitemba twebaleesa lwaki tulina amagezi gye mukoma okuwanvuwa ng'emmuli gye mukoma okuleka amagezi wansi. Do you copy that? So we are not your Bazukuru, informed you previously. We are not your Bazukuru. By the way, we don't belong to Pussy and we are not murderers. Do you copy that? Tugenze maso. Greetings. Kopango. Yoga. Morio. Ani yakozesa akantu Morio. Teyali didiginga ali eusoga ngabataddeyo ine Banyarwanda. Nkugambye otuniranga nnyo phasing y'ebigambo ne gurama lomanyani awandiise ebbaluwa eno. Wulira bulungi nnyo. Wulira bulungi nnyo. Ugandans especially the bazzukulu. Awo muganda wange Emisuna Maniganja agamba mu Lujamayika wali sijja byogera. Greetings n'agamba Kopango, Yoga, Morio Mutia, Morareje, Morio Kurungi,
n'ebirala byawandiise kega agezezzaako okulaga nti ayagala communicatinga mu nnimi ez'enjawulo eziraga bannayuganda ab'enjawulo olya bulungi nnyo kati n'ateekako nti ebiddira n'amawanga gaddira kyetuyita etc etc n'akomaawo n'agenda mu maaso n'agamba last night on UBC I saw a cluster of opposition MP led by one Kivumbi expanding a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person given to MP through a classified funds etc. Akugambye nti olunaku ekiro ekyakeesa olunaku ye luyazuuka ng'amaze okunywa entabaaza bakadde ng'asisa amaaso gamulinga balubu za tuleera ng'ali ku mukutu ogwa Uganda Broadcasting Service oba Uganda Broadcasting Service bikoze bitya yalaba abamu oba cluster nti yalaba ekiwagu mbu kyaba oludda abavuga bapaliyamenti oludda oluvuganye nga bakuleberwa Muwanga Kivumbi nga bagezaako nnyo okuteeka amaanyi okulabisa bambi ba parliament abafuna obukadde 10 buli omu ezaawa okuva mu ssente ezaasabibwanga ezitaliiko mbalirira mu settesi z'ow'eggwanga owulira bulungi nnyo tugende mu maaso. In this campaign, those opposition MPs are supported by the anti-Uganda newspapers known as Monitor. Munteekateeka eno ey'okulabisa aboludda oluvuganya naddala ba MP bayambirwako olupapula oluwakanya gavumenti ya Yoseri olumanyikiddwa nga Daily Monitor. Kati njagala owulire wano wetugenda wali waggulu nkulaze nti Didigi yawandiise kati wulira wano otegerere ddala nti Walagi yawandiise yennyini wano wetulaga Walagi yawandiise kubanga Yoseri tibaabulwa Nyandwe bino bitasobola biwandiika wadde mmenyi w'amateeka tasobola kuwandiika bino ebintu agambye bw'ati we the Flonasa kizibu nnyo okusanga mu statement ya Museveni ngeri public n'ateekamu ekigambo Flonasa kubanga amanyi Flonasa it was an terrorist organization which he used during the 1990s up to 1986. Wantuli ku forensics Yoseri mumenyi w'amateeka Nakinku bw'aba wandiika ebbaluwa ery'eggwanga wadde mumenyi w'amateeka tateekamu ekigambo Flonasa kubanga akimanyi it was a terrorist organization gye yakozesa. Do you copy that? Ono Walagi yawandiise with the Flonasa stroke NRA. Remember, NRA doesn't exist anywhere in Uganda because they changed it from NASA to National Resistance Army, from National Resistance Army to National Labour's Movement. Katugende maaso. Nawandika, we the Flonasa NRA combatants, we fought from 1971 to 1987. AI, the 17 years without pay since the 1987 until about 3 years ago. The UPDF has been fighting but being paid very low salaries. Mbu bo aba Flonasa era aba National Resistance Army abalwanyi balwana okuva mu 1977 mugumu okutuuka mu 1987 gy'emyaka 17 nga tebasasulwa naye okuva mu 1987 n'okutuuka emyaka 3 givuddeko emabega nga bafuusa aba UPDF babadde balwana naye nga bambi basasulwa akasente katono nnyo. Tugenze maaso. Until July 1st, 2022, the general was being paid shillings million bill equivalent to dollars bitano mu nkaaga olwayogedde. Nagamba what? Therefore, with the Flonasa NRA UPDF, the motivation for the contribution is partisan, pan-Africanism, etc. Actors in wider Ugandan society have a different practitioner, those who listen. Oyo Walagi, kuliko Uganda Walagi, coconut flavor. Kuliko Seaman of White. Kuliko Nairobi Breweries. Kuliko no Johnny Batambuze. Mwita Johnny Walker. Kati.
bwagatta ogwo omwenge gwonna wamu yalina okuwandiika ebintu bino eno ebbaluwa si yayo seeri yo seeri tumanyibwa phrasing ebbaluwa ye n'ebituwandiko ne gurama mukimuyita gurama engeri gy'osenkamu bigambo byabiwandiika ono Waragi so eno ebbaluwa ekonfaminga nti ssente zaagabiddwa kati gwe MP agamba tewazifunye nomani akubire kesimu kitegedde bulungi nnyo nze ndaba ebbaluwa z'abantu zonna ebigambo byowandiika nti ono yawandiise ono si yawandiise ebintu byawandiise so mbategeeza bulungi mutegedde bulungi nnyo so mutegedde bulungi nnyo ono Jeno Kawalagi Kanairo gaba yagiwandiise n'omwegwanywa lujuuju ngubabuulidde awo tuvudde so temukiwabudde baaziridde wabula mukulya ssente zino nabagambye ku Lwokuna ekijja bwe bamaze okulya ssente zino nabagambye ekijja kyekiruwa ssente zino baazifunye nga baba baza okuyisa etteeka ly'emmwanyi wabula nga bagenda kuleeta etteeka lya kooti martial bill liyite batandika okukwata buli muntu bamusibire mu kooti y'amagye ku Lwokuna babaddeko muwandiikawo saaki bagambye tugende mu maaso ku Lwokuna babaddeko nabagambye nti ssente zigenda kukola mulimu ki ku Lwokuna nabagambye ssente zigenda kukola ki ababaddeko ku Lwokuna wano ku Lwokuna nabagambye ssente zigenda kukola ki nabagambye bagenda kuleeta biiru eya kooti martial bagiyise kati ebbaluwa already emaze ofuluma eri gazeetedi mu kyapa kya gavumenti kangisome mugiwulire The Republic of Uganda Prime Minister ADM/15 of 01 10th April 2025 a Right Honorable Speaker of the Parliament of Uganda Kampala statement of the business by the leader of government business bakugambye ebbaluwa evudde mu ofisi y'aba minisita wa Uganda ng'eri ku muko 15 kasaze ziremu ngina kuzo mwezi 10 mwezi ogw'okuna mwaka 2025 nga bagiwandikira Speaker of Parliament omukyala Nabatuleganisa Mongi Nalongo Sogeti ne bagabwe nti kino kyekiwandiiko ekigenda ogenda mu Parliament okwasaganya business eza government yayo seeri bagabye bati Rule 28 of the Rule of the Procedure requires the leader of government business to make a statement in the House regarding the government business of the succeeding week. Bakugambye nti okusinziira ku tteeka 28 the Rule 28 etteeka 28 era etteeka lirimu erikwasaganya mu ndeeta y'amateeka agakwasaganya abakulembeze naddala bizinesi okudukanya bizinesi za gavumenti mu setteeserezo wa gavumenti liragira Ssaabaminisita okujja mu setteeserezo okutandika okwogerera bizinesi za gavumenti ng'ali mu Parliament omwo era ng'alina kikola buli wiiki kati wulira owali okulala Commerce 1 I am there submitting the following government business for succeeding week 15 to 17th April 2025. Akugambye. Naba Minister Nabanja atadde ebbaluwa emaze okuteekwa mu kyapa kya gavumenti ng'abategeeza nti agenda kukola bizinesi za gavumenti mu wiiki eye15 mu wiiki emu ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna. Wayise ennaku mmeka nga bakafuna ssente? Wayisewo ennaku mmeka nga bakafuna ssente? Olwaliro ziri 11. 15 bagenda okuleeta biru eno 17 nduza bagiyise. Okitegedde bulungi katugenze mu kawai mulimu obwayo obubiri. Akasooka. The Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 lyetteeka liri erigenda okukwata buli muntu yenna owa bulijjo nga bakwesigalizaako nti olina ekintu ky'amagye bakutwale bakusibire mu kooti y'amagye. Kekawayira yebbiru esooka. Kati ogwattula gwe gwasaka.
mu Uganda tugenda mu kibayita state of kwagamaya. No one will be safe if you are not among the family of Museveni. Even if you are an NRM diehard or supporter, if they know you that you are against Gi's rule in Uganda, you are going to be charged in the court martial very soon or later. Even if you are an MOP, you are chairman of C5, you are serving an officer, you are minister, very soon you are going to be tried in a court martial. If on 15th and 17th of April, the parliament passes this bill, bagenda basiba. Nga tori wa kabano ka Museveni ngowagira nabagambi mubereke yafu nnyo bamba parliament wo mulaga wazibu nnyo sente mwaziridde ne mugenda kwesibya kabirani tamungi bagenda kusiba bagenda kusiba bagenda kutta kano kabiri bajja kajja na kuzoma ziri 11 ogokuna 225 sigo yesiga ebizigo nova mu bulaka nofuka chokule nova mu chokule katuwafuka jakichani oli mu lusama wonga amatama gonna gengedde olinganga asiba ku mbizi wenna wesi kuba ekizigo nobangane basobola kuteeka mugundi basobola kuteeka mu project nabalidako kuno eki Nigeria mu face yo kubanga ekiki tokyalina wadde akantu konna akaziiza olususulwa kati bagenda kusiba oba gwerinda kona kulabula dda omanyite muwulira kati tugenze koko bagamba bati statement by the Minister of Gender and Labour and Social Development on the commemoration of the Internal Labour Day. I beg to submit na Minister Nabanja olosente bamaze okuziteekayo bagenda kuyisa ebintu byabwe. Kati wano okulya wali okulya n'okomba essowaani. So kakane. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the duly elected President of the Republic of Uganda, will be back home, sir. Plus, the leader of opposition, Mr. Joel Senyonyi, and SG. This is my humble request, according to what is coming. Mr. President, and your entire leadership, I beg you kindly, please, to instruct all the MPs who belong to National Platform, they should not participate or attend any sitting on 15th and 17th of April 2025, which sitting are with the aim of passing the military court martial to stay in the presence so that it can prosecute civilians in army courts. So, Mr. President, Joel Senyonyi, the Loop, please instruct all our National Platform MPs they should not attend. Let it be on record that our MPs didn't attend the session, which is going to torture Ugandans in court martial. Omukulembeze amulolo bali Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba nakuli oluvuganya mukulu Joel Senyonyi ngenda basaba kibere ku record ennaku ezebbiri oba essatu mugamba bakulembeze bonna aba National Platform bamme ba parliament batukkiririzaamu tebagenda mu parliament eyo kubanga kijja kuba kyabuyaza amaanya nga bakomuli baffe abasibwa mu kooti z'amagye era bakyatryingibwayo nga mutudde mu parliament eyo ate ise etteeka erigenda obbanywerezayo basibire eddala kijja kuba nga abaliddemu olukwe nga namwe mwaparticipatinze whereby bwe mutaparticipatinga etteeka eryo ligenda kubeera nga terisobola kuyita olwo basobola okukozesa opposition MPs naye nga temuliimu wa National Unity Platform kano kakodyo from the source kano kakodyo bagenda tukubisa ekintu ekyo bakitwalira abaana mu makomero bagambe tya ne ba MP bamwe kubasazeewo tuba trying mu military court mutugamba ki Mr. President mukulu nkusaba abaana bali mu komera bambi by'omutima naye kasita abaana baleetera ekintu kino nti ba MP bannufu babadde mu parliament bayise etteeka lino
bagenda kwata empapula z'abagenda otula mu pale bagambe nti mukiraba babano Ssenyonyi yabaddeyo Mwanga Kivumbi yabaddeyo ani yali yabaddeyo nga basayinize bulungi nnyo abakkiriza abatrayinire mu kooti masho mugenda bagamba ki abaana bagenda kudda ku ddala wa gavumenti bagenda kati misango tugikkiriza ke kakodike bagenda bakola Mr. President please nkusaba sikusabangako from my reliable source bagenda tukuba goolo wa free kick musambi wasono gubayita mucherezi yakobye Madrid ngazi mu kifo kimunga zanjawo bagenda tukuba kino nkikusabye mukulembeze ne lupu mumpulirize ko for the first time siba instructing from my reliable sources bagenda kozesa ennaku zomaze 17 bayiseteeka lino bakwate okusala kwa parliament nga mwabaddeyo wabiwa abaana teri agenda kuddamu kwogera ku kigambo kipeta national okujjako okukkiriza emisango ekiva ku okukkiriza emisango bagenda giteeka kwani ku president national platform nga bafuna ekyawe okujjako nga mulo teri agenda baga information zengi bagambye akala kakano abatujju bagambye okuli diddigi nti in case mugamba mugenda teekawo resistance okulemesa debate eyo biru ez'okujja bagenda bakola kye bagenda kudamba reading parliament babakube babamenye babakube n'empiso live nga bajja kukamera n'amasanyazi bazi bakube mu parliament kibakola luli bagenda kibakola diddigi yalagidde the information temune mugenda jijja ebintu bibiri byembagambye singa mwekizigane musigalayo ne muga mugenda kwekyanga bagenda kujjako amasanyazi bakube nga bakuba n'empiso z'obutwa ekindada kumujja kitegeera bwetyo bwembikola ebyembimaze Mr. John Ssenyonyi n'obuwombeefu ba MP mwenna temugezi aba national platform please temugenda anaabagenzeeyo ojja kuba okolagane Museveni era nga buli kimu ekigenda maaso mukikkiriziganyako ogwange enguma zaawo nvuddewo tugenze ku nsonga endala wayise emyezi 7 bweddu bukyanga mbagamba nti Hamis Kigundu bamuwa omwana gwe Nakivu oguzimbako lockups bamaduuka okuva gye gutandikira mpaka gye gukoma wali ku Gold Shade omwana gwe Nakivu guno guviira ddala musaidize ovira ddala saidiza Makerere eri wandege ne gujja gugatto mukagumba ebyalo kyabijjukira ebiri wali kati guve Makerere ne gujja guyitano ku ddwaliro ya Kisekka ne guyingira Kisekka ne gujja ne gutandika okutambula mpaka wano ku Hamu wenyine kati obuzibu buliwo buli gye guva eriyo balandlord abayina ebyapa bikoona ku mwalo ogwo bayina obutakkanya ne Hamu okuviira ddala gye guva mpaka wano ku paaka empya oluguudo olusalamu olwo doketuka ku Hamu buli bannanyini ttaka bali buli omwana alina ekyapa kikoonako kikomwalo kati wayinza okuba obuzibu okufunayo kati ewantu wayinako access kwe kuva ku mwala awo ng'osaze paaka empya okutambulira ddala mpaka ku container village ku katale kaawo ino wekakomaawo awo wayinawo access katale kaawo ino kakomaawo katimba wa Priambo emyezi 7 babega nabagamba nti omwami ono bamuwadda akole lockups oba amaduuka ku mukukuki ku mwalo ogwo nembagamba nti buli kimu nja kibaleta details nembagana akatale kakawindula kuba kyabisiriikiriddemu oluvannyuma lw'emyezi 7 nga mmaze okulinnya mu ddiirwe bukedde mbuyolo yategedde mbu Hamu asabye atwale omwala gwe Nakivu azimbeko lockups eno si kusaba babadde bakiteeka mu public ekimanyi naye nga nze nakyogera dde emyezi 7
nakyogera dde emyezi 7 era nkibateekeddeyo ku mukutu ne mbagamba bano mbugbo bakategeera ekintu kino so nga ate ekintu nakyogera dda kati kambawo nno information mutye okusinzira ku bufere obuli mu Uganda n'obubbi nina omukyala gwe nali ngenda okuwa platform ku Lwokusatu oluwedde naye mukyalo ndooza yeerabira olw'ebizo bitenkanika avunana hamu omubbako ettaka lye liri ku Ntebe Road okwo bw'anaaba afunye obudde nga nkubidde njamuwa platform naye kati obudde bugenze kati banyabo ne bassebo mwenda bannayuganda muwulize bulungi nnyo oluvannyuma lw'okumanya ebyafaayo by'ettaka lya Nakivubo oba kituyita Nakivubo Memorial Stadium ettaka eryo lya Bwakabaka bwa Buganda eryaweebwayo okuzimbako ekisaawe ky'abasajja abalwanyi abagenda okulwana entalo zisimatalo ne bakomawo Obwakabaka bwa Buganda bawe ettaka eryo okuzimbako ekisaawe okuzannyira emizannyo then government wa wakati neryeddiza mu kulyeddiza ettaka eryo lyali ku liizi eyazirinyuwinga simutegera wabula kati wulira bulungi nnyo yo seriti bahabulwa ndako basobola okufuna ekifaananyi kino musonyo katono mala okukeberera basobola okufuna mukuba nyangu ekifaananyi kino osobola okifuna nange ntereka kati wano ekifaananyi kyo mukijjukira bulungi nnyo na olumu ntereka ekifaananyi kyo mukiraba mukijjukira bulungi nnyo ng'olamutwala ya proposal ekifaananyi kyo mukijjukira oyeha mwezi ogatomutegera oyeha kati zino ze proposal neddiru zeyamuwa zeyawa Bosco mukijjukira bulungi ekifaananyi ekyo nyenze mwakayuvu yange nenkisangayo okira bulungi nnyo kati jayoza tetukyalina akayivu tuba nayo akayivu tuba nayo bulungi nnyo ebintu tuba nabwe tuba tubiteresi bituba tusobola kutereka tubivaako kati muwulire bulungi nnyo mu kusookera ddala Yoseeri yamanya nti ettaka eryo lya Buganda era lya gavumenti kyeyakola mu kifaananyi kye mulabye hamu nga bamuleetanga omugagga nti agenda kuzimba byazimbye waawo Museveni ng'alagira hamu bamuwe liizi jjukira bwe bakuwa liizi ettaka eryo likozesaako ebbanga ggere kati ettaka lino liri mu mikono gya gavumenti era liriko ekyapa kya freehold era nga nakyo kya liizi wabula oluvannyuma lwa Yoseeri okuwa hamu ekyapa kino akolereko emirimu gy'akola banka n'ebittavu ne bannannyini mwenna balina ensimbi muwulire bulungi nnyo abafera bali mu gavumenti ne mu Kampala bakoze ekintu kino wammanga mu Uganda Land Commission mulimu omufere commissioner gwe bayita Johnson kuno kwoli era oli munyarwanda oli wa Kabano yakoze eki commissioner wa lands mu Kampala gwe bayita Johnson ng'akolagana ham ne Kirumira bakola kye tuyita sub fake titles ne bazituuza ku freehold ne baziwa hamu ne baziwa ne Kirumira nga batwala ebyapa bino ogenda okufunako ensimbi okuva mu banka n'okola ku bantu abalala bonna naye ng'ate already ebyapa subtitles nezibabwa zonna ziri fake ye commissioner wa ssente ze kati banka ng'oli kitavu banka wawa abasajja bano ssente okuli Kirumira ne hamu nga bakuwadde ebyapa biri mu mannya gaabwe naye nga bya Nakivubo Memorial Stadium muganda wange oyina bifu eyo banka muyina bifu babafera mugenda mukwata Kirumira ne hamu basibenga obudde bukyali temugenda kufuna ssente zammwe n'ettaka lye babawerako ebyapa fu buli kyonna ekiri mu Uganda kifuwe fufullu Commissioner Johnson musajja munyarwanda yatuzaako subtitles naziwa Kirumira ne hamu ogenda okufera banka n'abantu abalala bawe ssente bakole ebintu ebyo kati mutegedde bulungi nnyo
ekiri mu Kampala n'ebitundu ebirala. So Nakivubo bw'ati bw'ayimiridde n'ebintu ebirala mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kubanga tuyita mu bwangu. Tugenzeko Mambuka. Oluvannyuma lw'okuba omulango obutakungula eri bannayuganda bali Mambuka nga Salimu Sala bafuukidde ekyambika olw'okuba nti ayagala twala amataka gaabwe n'okubafuula bannayuganda ababundabunda. Wetwogerera essaawa zino buno obubaka bwenfunye okuva mu Mambuka kambasomere mu Luzungu mbalageko ne ka video then mutegere bulungi nnyo. The people in Apa Trading Center in Amuru District, nti abantu abawangalya mu Apa Trading Center mu Amuru District mu Acholi sub-region Northern Uganda are up in arms with bows, arrows and spears to defend themselves. Oluvannyuma batuusaako effujjo ery'okubagoba n'okubagoba ku mataka gaabwe n'okubatta. Wattu beekozemu omulimu bakutta amajambiya, bakutte embazzi, bafunye n'obusaale okugezaako okwekuuma eri abaseddekezi abamagye abakolagana ne Museveni ne Mukulu Salimu Sale okutwala amataka gaabwe. They accused their MP, Honorable Akol Anthony, who punched Honorable Zaki Licent, convening with the Banyarwanda and Museveni to grab their land. Bakugaiwe bati. Nti okusingira ddala olukongolo balutaddemu ono omwami gwe bayita Honorable Akol Anthony eyakuba Zaki ekikonde eva omwange nga ono akolagana Abanyarwanda ba Museveni okuli Museveni ne Salimu Sale okubba ettaka lyabwe era bakolagane ne UPDF okutwala amataka g'abantu ku kifuba n'okubatta mu ngeri ey'ekyonoonero. Tugenda mu maaso. They also accuse UPDF of failing in their mandate of ensuring the safety and the security of the civilians are being attacked in their houses, being burnt as UPDF watched from the sidelines. As of now, 2 days ago, at least 12 civilians were kidnapped by UPDF at night and badly beaten, later thrown in a German prison. Bakugambye nti abasajja abo abatamanya ngamba balumba abantu bannansi abatalina wadde omwasirizi n'abalumba ne babba emiggo egiboosa omuliro ennyumba zaabwe ne bazikumako omuliro nga amagye ga UPDF gatunudde butunuzi gali ku sayidi wali. Wetwogerera ennaku 2 gye zivuddeko emabega abantu 12 ababulijjo bawambibwa amagye ga UPDF ekiro ne bakubibwa bubi nnyo nga taasulewo taakeese oluvannyuma ne batwalibwa ne basuulibwa mu mbuzi ekogga mu bitundu bya Jumani makomera ago. Bannayuganda bano olutegedde nti tebakyalina muntu asobola bayamba nga ate ettaka lye balibba basazeewo okwekumamu ogutaaka bakole obingi bugenda okubayamba okulwana entalo zaabwe. Kino kye mbagamba bulijjo buli omu ayigewulira. En luonge bole ni latin kala babo. Ero kakao ini birki yo luni pe wai ni gangu kenyu. Wati ngara luoni nyerere. La gor mama keri damu tu esiari be go nego.
ero luage gangi gi mu wata kwiji pi jok ma tie ke de kwe down ero era ye furo pi meri yenjo me charo ngoma kan akol wunu ke la kon tiene ma a ke wa wel million e wunu ngeyo ka o luo dani ka choke Million, billion. wunu ngeyo wel tiene wunu cham ke de ben million no tie thousands million ma wunu cham o ger ke de ba ger ma wunu ngeyo tiana di in la kon chi ko ni wa chet ka cho ga ju suba de kwa ya tien lo ge ni wa o kuno dare muna de ko wa ni mo ma de ro ke ku ni ra ye chi ko ni o ke so wa ke in me me de ka cham tiene palwa da we lo de me ro be la chat no wa we lo de me la cham ro ba daro we lo de me char no ba daro apa ebigambo byowulidde sisobola bikuvuunira wabula osobola okubirako nnyo kuba kitaawo ne babikuvuunulira naye nga kyenkutegeezaako ekimu ebigambo byo bifuula ebizize mu luganda olulwo nti bagezaako okwerwanako okwejjako abafukudde ekizibu okubbako ettaka n'okubatta okubivuuna sobola bikuvuuna osobola okubirako jjajjaawo bataatawo n'akuvuunulira n'ekyo oba otegeera batandiseewo eggaali ezigenda okulwana okwedifendinga okitegedde bulungi comrade yali eyo so nze simanyi lulugwala simanyi lukyoli wabula nkunnyonnyodde nti kitwale bali bakulyetinza eggaali egenda okudifendinga amataka gaabwe n'okwerwanako byobaoteeka mu mutwe so tojja kumbooza mbivuunule bwoba oyagala obivuuna obitegeera obulungi kubirako nnyo kuba neyiba amanya oweeyo ajja kutegeeza nze omulimu gwe gwakutegeeza abantu mmwe mu Buganda n'ebitundu ebirala bagamba okwerwanako mubeera mu kibuga tonkutulakutula kibuga tonkutula mu kifo ky'okwerwanako okusevinga ebintu byammwe n'okugoba abasajja kunywa waragi kulya mbizi kudda mu bichiku muri mu kasasiro mwerere kudda mu betting ono yakyayo oli yakwanyani nze byofuzi tebinkwatako simanyi ti nze mujja kilo zaako mpola ompulidde bulungi nnyo babagamba kulyetinga eggaali mwefudde nampulira zibi musinga kunyumira kwogera mboozi za buli Munnayuganda profesa mu nsonga z'ebyokwegatta buli Munnayuganda profesa mu nsonga z'okwegatta naye nga tabasinga obyogerako tasobola dde okumanejinga omukazi omulema buli Munnayuganda w'omusanga profesa mu nsonga za laavu n'ez'okwegatta mubuuze kubikwata ku kutandika bizinensi mubuuze kubikwata ku ggwanga lye ebyemisolo oba kiki ekiri mu Uganda waki ebintu birinnye bitasobola ne mugambe laavu oba mubuuze by'okwegatta ojja mulaba nga ali siriyasi nga kafu ne mubuuze ebisiga ne bateeka ebintu bamanye ebintu by'okwegatta bamanyi byawooma akaawa owa layisi bagunywera luddawa gye basobola okukeeseza loogi eza layisi ewali abakazi ab'obwereere simanyi abaaki babisobola bulungi naye mugambe ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga by'enkulaakulana ajja gamba fe twabivaako nammwe tetwagala stress n'omugamba ate ekireeta stress ye bad governance ti tebinkwatako okitegeera baagala ebyo mugambe ku bintu ebizimba eggwanga jaga fe tukwatako naye ga mugabe ku nsonga z'okwegatta n'okunywa omwenge kibuga tonkutulakutula babeera muli gyobeera nti ayinza okusengula munne mbwa mmwe kale awo tuvuddewo kale katugende ndowooza ku nsonga endala gwawulira nga onyiize ku byenjogera munnange sirina budde bwo bwenyiigira eyo ogwange embanga ukoze kitegedde bulungi ekintu ekyo alright kati awo ndowooza tuvuddewo katugende ku nsonga eyatuleese eya Post Bank mumpulira bulungi nnyo nga ngenda ku nsonga za Post Bank
ngenda kuzo mwezi 16 omwezi guno gwennyini esigale nako 5 fena tugenda Masaka nakuzo mwezi 16 fena tugenda Masaka koti either abantu bafiwa wozese emisango oyo bate kubanga tewali musango babavunana mumpulya bulungi nnyo ngenda kuzo mwezi 16 tugenda Masaka either koti wose abantu bafe obe bate oboli nachi ngoliwe Masaka fena tugenda ku koti kola ki kwogera nsonga zino tuziguse baganda fe balina okukola ki balina okubata by all means oba okutandika obawozesa tukoyo okusibira baganda baffe mu bintu by'ekisiru ng'ate tebalina misango goboli munamawulire wagulako muganda ffe misango twagala ote bujulizi omuwabi wa gavumenti leeta obujulizi obuluma comrade Smart wa Bobby oluma General Gaddafi oluma Akirewo Kivumbi oba tobolina mwenna mugenda tulaba kati ki Vietnam nkiddamu 16 tugenda Masaka koti egenda tulaba ki Vietnam teri kubuuza teri kusaaga owe Masaka gale dduuka fenna tugenda ku koti temukuba muntu temukola ki twetaga koti ewozese baganda baffe oba balina obujulizi obulete bate babulina babate tugenda 16 fenna Masaka katoko yakamanyiiro ompulidde bulungi nnyo kata otuvuddewo tugenze ku bintu bya Post Bank nga tugenda ku nsonga za Post Bank njala okujjukiza abasajja bafuga eggwanga si bannayuganda si bwe kiri nti ye era batya nnyo okuva mu buyinza obwo si bwe kiri nti ye ekibakozesa okuwamba n'okutta bakimanyi nti byekkubo lyokka balina okutiisiza mutiisa mu bannayuganda nti ye bakimanyi nti okubba tegakyali mawulire ne bw'oboogerako bo babbi tukimanyi nti kituufu ekyo nti ye tukimanyi nti bannabyabufuzi abasinga obungi bakima ssente sese okuggyako Museveni ekyo twakitegera tukimanyi nti ye tukimanyi nti bwe tusemberera akalu wabeerawo diversions wabeerawo ebirabo ebigabibwa bannaddiini abakulembeze ab'ennono abantu ba bulijjo n'enkuŋŋaaniza enjawulo okubuzaabuza abantu tukimanyi bulungi nnyo nti ye naye wali otuddekawo n'omanya nti Museveni Katonda gwe yatuwa ekizibu kya Uganda sina kizibu bulijjo nabagamba oba onoonya sitaani mu ggulu taliyo sitaani ye Museveni yazaala abaana okuli Natasha okuli Patience okuli Diana okuli ne Muhoozi Kanyarugaba n'abalala nkumuliitu balina n'obuzzukulu bwa sitaani weebuli ate tebabuzaalira mu Uganda nga nabuno obwana bwa buzzukulu bwa sitaani babuzaalira ebweru nabuno buzzukulu nakabiri babuzaalira Bulaaya ye sitaani okumanya sitaani nti n'ababa balya yagaana okulaga omuntu agenda omuddira mu bigere era agenda atteeka omutabani we Didigi ekitali kituufu era nga kigenda kubeera kizibu nnyo kati mpuliriza bulungi nnyo omwagala kuŋŋamba eyasomako ataasomako amanya ebyobufuzi atabimanyi ndi wano okutegeeza okufuga eggwanga si muntu omu yalifuga eggwanga lifugibwa structures omukulembeze obeerawo nga supervisor era omukulembeze kyambalo nti bw'obuvaako n'omuntu omulala asobola okufuga eggwanga eryo tebakulya koyiniyo nti Museveni yafuga eggwanga Uganda no is just supervising olw'ensonga obukulembeze buvira ddala kwero si wano mpaka waggulu ye assigning on behalf of Ugandans mukitegedde bulungi nnyo kati njala kutegeeza olwaleero tosobola kunga mu miliyoni era 9 n'emitwalo egigwamu temuli muntu asobola kufuga ggwanga mwali bulungi nnyo wabula gwe bakulaga nti tewali asobola bakulaga nti tewali asobola ekintu ekikyamu omusajja takyasobola kugenda no mu public bamala mufumbafumba okujja nga tasobola nakukola kintu kyonna gwe mugamba nti agenda kukwata obuyinza bwe mutabani w'ekikafuuwe ekyo tekijja kusoboka wuuno wano kanyongere mubalagaliro mulabe leetu eka tugenda ku Post Bank mukoddiremu onoonya sitaani tonoonya sitaani wantu wonna sitaani waali ku nsaali live and kicking wuuyo
leka tugende ku Post Bank mwe namanya kimumpa. All right. Post Bank Limited zizimu ku banka ezali eza government. Era nga n'abagiri bonna bakola ku lwa government ya yoseriti bahabulwa. Era nga essaawa zino eri matigga nga bw'okimanyi. Nakutegeeza gibuvuddeko gwalina account n'ensimbi zo gendo zijje mu Post Bank. Naawe kennyini yategekayo ensimbi gendo zijjeyo. Saako naawe eyateekayo okusaba ku mweyagala kwewola ensimbi ze muyita looni gendo jeyo security zo oba ebintu byateekayo okusaba looni obijjengo budde bukyala otherwise singa eneggalawo ojja kifuba ng'okizza munda. Okusinziira ku mbeera eri munda mu kittavu kino bambi tewoomesa nakabululu kandi okuviire ku ntono gw'onoomanya ky'onompa. Bwe twogera ku Post Bank munda mugimanyi nti ne bizinesi yali ekoleza okutambuza emigugu n'amabaluwa zaagwa. Bwe twogera ku Post Bank oba Post Office nti ne bizinesi yalina ezitambuza abantu zaagwa kati wulira kandi okuviire ku ntono. Ngenda kubyogera mu Luzungu ngezaako kubbiza mu Luganda bw'ono wabitegeera obulungi nnyo kitegere. Tugenze mu maaso. Bakugambye nti okusinziira ku nkola ey'ebitavu nga birina okutambula ekya Post Bank munange kisiiwuufu kiringanga feesi ya Comrade Kapere. Era wetwogereranga embeera egenda esajjuka nga eva mu mikono gy'abantu aba bulijjo. Wetwogerera nti bo bennyini abantu betuyita abawola n'abawolebwa embeera ebafuukidde yakagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekera okumera emabega erirekera okumera emabega nerikwata mu maaso. Tugenze mu maaso. The continuation and deterioration varied every day. All the 384 credit officers across the 59 branches are not lending because the bank deposit is low. Instead, the creditor's office are being forced to go from door to door, begging customers to come and bank as well as ask them why they are not banking. Ulira. Okusinziira ku banoonyereza era abanoonyeza banka zino bakasitoma abajja okuggulawo n'okuteekayo ensimbi bano nga bawera 384 nga bano baviira ddala mu matabi 59 amatabi 59 naddala abali mu kitongole ekiwozi ky'ensimbi mu kifo ky'okuba nti bakola ebyabasobako mwattu ate basindikibwa ogenda mu buwaze ogenda ku luggi okwetoola amatabi ago okunoonya abantu abagenda okugulawo akawunti n'okutereka ensimbi mu banka eyo kibasobozese okutetenkanya butya bwe bazzawo ssente ezitaliiwo mu kittavu n'okuddukanya banka eyo. Tugenze bulungi nnyo. Please advise Ugandans not to risk their hard earnings money and bank. Those who have fixed deposit should terminate with immediate effect. Bangambye bagambe nti gwe Munnayuganda ali eyo alina akawunti yo mu Post Bank. Bambi tokemebwa era bakusaba nga nena bugisimufungize. Toteekayo ensimbi zo zoyita mu bugubi okuzifuna n'okutuyana eziriyo genda ozijenga na bugisimufungize naddala balina akawunti ez'ebittavu ng'ensimu ziteekwa tezivaayo ku lw'ebbanga eddere musazeemu endagaano ezo ng'obudde bukyali obudde bujja tuuka nga byanswa bibiri ku akawunti yo. Tugenze mu maaso. Mu banka muno mulimu bakagubiiru abamu nga balina ko Oluganda era nga beeronda okukola ebitongole by'enjawulo. Lwali lukyali awo omukulu gwe nabategeezaako akulira banka eyo yaleeta muganda we bamuyita Luchamuzi Mantini. Ono yali manager wa Kampala Road kandi baviire ku ntono. When Martin Luchamuzi was a manager at Kampala Road, 2 female graduate trainees were posted here. And Luchamuzi made advanced on one of them, but she declined, saying she was already in a relationship one. Ng'ogyeko ebivuyo by'okubuzaabuza ensimbi n'okuzibba. Ate ab'enganda abaleetebwa okubeera mu banka eno
omuliro omukulu amanyiddwa nga Martin Luchamuzi ono nga yakulirako ku ttabi erya Kampala Road. Munnange mu nkola eyatonjogera mwange njobera banka ya jjajjaawe ayina omuze ogw'okuddira abaana b'obuwala ebijujjulu ebyakamala okusoma saako n'okubugunduliza mu ngeri ya banka bwetambuza n'okufulumya ensimbi n'okuziteeka ku ttavu nga abakkira atandika obbanyumiza obwozi bwajjanga okwekule nga akozesa ekifo kye. Wabula abawala bano ababiri beyagezaako okutuukirira abamu ku bo abatono aboogeddwako wano. Munnange amugamba munnange tuyina already mikwano gyaffe betulirabo mu nkola ey'omukwano wandituleseemukko n'onoonya bemwenkanya obwongo n'emyaka. Kino kyamunyiza n'atugubalanga awuuta supu ku kyoto era tekyamuleka bulungi ekyamuwaliriza okutandika okulima empiri ku mabega ku baana bano. Tugenze mu maaso. One morning, Luchamuzi called both of them and told them that Human Resource Department has terminated their service with the bank. Oluvannyuma lwa Luchamuzi okuteekayo bugambo bwe okawufu ng'asabalaavu ng'embuzi y'ekirevu, abaana bw'obola bamugamba munaye kikafuuwe kigwe mu bende tetujja kukkiriza tuzannyirako ffe tetuli swimming pool. Luchamuzi n'asala olugezigezi n'atuukirira akulira empandiika y'abakozi n'amugamba abaana bano balabika tebasobola kukola emirimu gino olw'ensonga ze yawa mu bulimba. Kino kyaviiramu akwasaganya okuwandiika abakozi mbu okusazaamu endagaano zaabwe ze baali balina mu kaseera ako mbu tebajja kusobola kukola na banka eyo. The girls asked him why or what they had done. He simply told, I don't know, just got an email from Human Resource Department. The girls cried, but nothing to help at that particular moment. They had to carry their bags, went away crying. Later that month, the Human Resource called the branch to inquire how the girls were performing. Since their pay were being prepared, the Human Resource was shocked to learn that the girl left. Those are some of the integrities and abuses of power Luchamuzi and other have been subjecting to staff members. Unfortunately, being an uncle to MOD, he continued to box and grow while staff suffers. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omusajja ono okugamba bana bawala bano nti munnange okusinziira ku bbaluwa gye nfunye okuva kwakulira emirimu mu kampuni eno mukwatemu eyo mutambule baana bawala bano olw'okuba nti baagaana okuwayo ekya Julayina baakwata ensawo zaabwe mu bugubi obw'ekitalo nga bakaaba amaziga era ne bafuluma. Wabula nga bw'omanyi nti buli muntu abaako engeri yeebuuza lwaki kino kiguddewo. Omukulu ono yatwala obuvunaanyizibwa okujja okukebera ki ekigenda mu maaso ekyaviirako abaana bano okugobebwa. Oluvannyuma agenda okukisanga bamuwa amawulire nti abaana bano tebaalina buzibu bwonna olw'okuba nti balina kye baagaana. Ku lunaku lwe balina obbasasula tebalabikako. Kigenda okuzulibwa nti mukulu ono yakozesa obuyinza olw'okuba nti muganda wa MOD yensonga lwaki abaana bano bakola ki baafulumizibwa n'ebirala bineeyongerayo. Tugenze mu maaso. Tugenze mu maaso ne bakugamba ne bagamba lwaki nti mu banka eno mulimu obuvuyo amawulire ge batasobola kwogerako wadde wantu wonna. Kiri nti ga banka eno agikulira ate mukazi we muntu wa First Family abalinako oluganda yensonga lwaki tekirina kisobola kikwogerwako wantu wonna. Tugenze mu maaso. The frequent loans and insider lending practice by the senior staff members Iggy One Luchamuzi Martin at Kampala Road branch, City branch, and in Nansana bagambye nti engeri etali yaabwe enkanya naye nga bajja bagabamu ensimbi nga bazigebezegabira mu ndongo muze ogukuze mu bakozi bennyini nga kukulibwa omukulu ono Luchamuzi Martin ku matabi okuli ya Kampala Road branch saako ne Nansana bagenze maaso. Deliberately
or deliberate. The system by the MD of sidelining and terminating experienced staffs in micro-lending, replacing them with inexperienced relatives and friends. Bakugambye nti ekizibu ekivudde mu kino ekya banka eno okutandika okunanaagira ng'omwana atandika okwogera kivudde ku nkola enfu eyeesigamiziddwako akulira banka eno olw'okuleetamu abantu be ab'ekiboggwe ne batandika okukola emivuyo n'okutandika okusazaamu endagaano z'obukozi ez'abakozi abalina obumanyirivu ne batandika okuleetamu abooluganda okukola emikwano abatalina bumanyirivu nga batadde mu office ez'obuvunaanyizibwa ezikwatagana ku nsimbi muno bakolera emivuyo gyabwe egy'okubba ssente nga tebalina tebalina bumanyirivu olw'okuba nti bataddemu abantu baabwe ng'ate abalina obumanyirivu bagobeddwa. Tugenze mu maaso. The previous MD used attract, train, retain high quality Ugandans as staffs, but this one just was fearing they might expose his weakness, so he wanted his own cronies from corrupts. Bakugambye nti oluvannyuma lwa eryakulira ekittavu kino eyavaako okuvaako baleetawo omwami oyo gwembasomedde waggulu nga oli eyaliwo omukadde wattu yali atwala obuvunaanyizibwa ng'afuna abo abasaanye okukola era n'abasomesa n'okubasigaza nga balina obisaanyizo okwereza obulungi bannayuganda bennyini. Naye oluvannyuma lw'oli okuvaawo baleetamu ebiboggwe ne bitandika okukola emirimu egyo olw'okuba nti yatya nti olunaku lujja ttuuka olumu abatali bantu be bamwabye kwe kuleetamu banne bankanya obwongo okubba banka eno okugisuula ku ttaka nga bwe kyoyolekerako mu Orient Bank olw'ensonga nti ebintu bino bifaanagana ate beewa amagezi. Tugenze mu maaso. Out of 384 loan officers in the 59 branches, only 145 are already staffs. Wulira bulungi nnyo ekyokulabirako nti ku bakozi abagaba loan oba ensimbi ez'okwewola ebisatu 384 okuva mu matabi 59 abakozi 145 be bakadde bokka abasigadde bonna balondebwa mukulu Kakeeto ono alina oluganda kwoli gwe basomedde waggulu lwakola emivuyo egyo. Mutegedde bulungi nnyo. More than 70% of experienced loan managers and branch managers were unfairly terminated and replaced by inexperienced Kakeeto loyalists. Bakugambye ku bakozi abaali bakwasaganya empola y'ensimbi abawe ebisatu 484 mu matabi 59 ku bakozi bisatu 484 mu matabi 59 abakozi bokka balina obumanyirivu 145 be bakadde abasigaddewo bonna baagobebwa ate ye mukulu Kakeeto ne munno oli muganda we ne balonda abantu abatalina bumanyirivu. Kitegeeza abakozi ebitundu 7 ku buli 100 tebalina bumanyirivu mu nkola y'ekuddukanya emirimu gya banka. Bonna abalina obumanyirivu abaaliwo munnange bayisibwanga bubi era n'endagaano zaabwe z'emirimu ne zisazibwamu ne babasikiza abo abakolagadde b'engali ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba nange bw'atyo nja gweriira ne baleeta abaabo babakkiririzaamu. Tugenze mu maaso. This also applies to other departments such as the recovery audit compliance operations etc. Bino tebikomye ku bano bokka bigenda mu maaso ne mu bitongole ebirala eby'omu banka ebyo gamba nga ekigezaako nnyo okuzuula n'okuzza ensimbi saako n'ekyo ekibalirizi ky'ebitabo bya banka n'okuddukanya emirimu gya banka n'ebirala. Tugenze mu maaso. Abo nabo baba tabaganjula.
Approval of big loans for customers without following their rights procedures, e.g. Kaketo single-handedly approved the loans of millions to Tassan Englians and construction. Mulio bulungi nnyo. Bakugambye nti omukulu Kakeeto ono MOD y'omu ku bagaba ensimbi empitirivu ennyo ng'ate tafuddeeyo na kugobera mitendera mituufu mwalina kuweera nsimbi zino. Ye ng'omuntu yakkiriza looni ey'akawombi ojjuwa kampuni gye bayita Tassan Engineering and Construction. Ku akaunti namba eno mpanvu eringa obugulu bw'eggongolo simanyi oba naagisoma naye ng'eno yayisibwa mu ttabi lyayo ery'ewandegeya. Kangisome oba munaagikwata bulungi. Eri 1-3-3-2-0-3-6-08 ku ttabi ly'ewandegeya naye nga ssente zino teziise makubo matuufu tamaze zekkeneenya. Account mugitegedde bulungi nnyo. This loan was approved without a board and has become a loss because it has a fake security which cannot be sold. Bakugambye nti mukulu Kakeeto ne banne baafulumya ensimbi zino ziwola kampuni gye basomedde n'akawunti ku branch gye basomedde nga ssente zino ab'olukiiko olufuzi olwa banki eno tebaatuula kusalawo butya bw'okkiza looni eno kutambula kufuluma. Naye ng'ate kisinga okwewoonya nti looni eno yafuuka ssente musugu w'ekanyanya zaafu olw'ensonga nti n'omusingo obateekayo okufuna ssente ezo tegwenkanankana na ssente ze baasaba ze baawaayo era tegusobola kutundibwa ne guvaamu ssente ezo. Tugenze mu maaso. Vacant plot of land opposite Wandegeya UTL building and Rock Hill in Mbarara. Kuno bye byembagambye baawaayoko. The length and the abandoned loans period leading to low interest collections. Post bank loan profile in the city branch has loans of up to 280 months. Those kind of loans keep bank capital for long term. 5. The low interest being loans being extended to non-depositing customers such as MP, while depositing customers running business are given to high interest and strict terms, e.g. Any MOP who needs 1 billion can be given the loan in 3 days or 1 week loan, but a businessman with the security who needs the same amount of money will have the loan reduced to 600 million Ugandan shillings and given a short period of time, and the approval process may take a month or 3 months. Lack of experience in dealing with salary customers such as UPDF, Kakeeto chased away staffs who were experienced in dealing with UPDF customers, replacing them with people with no experience lending to poor customers' relationship. With UPDF as a result, most soldiers are advised to channel their salary through Wazalendo Circle. A UPDF business was taking about 35 to 40% of deposit business, but they lost it. 7. The toxic work environment for internal staffs. A survey was done by Kakeeto himself to ascertain among those staffs of work environment. Over 80% of the staff members said the work environment is extremely toxic. It should be noticed that a similar situation occurred in Equity Bank back in 2010. In 2014, when Kakeeto was the human resource executive, it is one of the reasons he left Equity Bank and joined Orient Bank, which has now collapsed. It is said that one time over 30 members of the staff resigned in one day at Equity Bank, prompting permanent and inquiries, and his led Kakeeto to exit 8.
Too many new staffs doing nothing but paid highly, while already experienced staffs are kept in low salaries. 9. Awarding big bonus to themselves while sidelining those employees who work hard to bring profits. For example, Post Bank failed to have a merry end of the year 2024 staff party and a bonus for its staff who made the profit he was announcing on the platform. Yet Kaketo and his group have been earning bonuses every year. Kaketo gets 1% of the profit the bank makes every year, beside the monthly salary. His account number, kino chekitavu kye number ye eyekitavu kye. Eri 0 emu 00 oba 0 zireme kakansoka enzibale. Emu 2 3 4 5 6 7. Ekitavu kye account number ye eri 0 1 0 mirundi musanvu 2045 account number ye. No bagiteekako bonus payments since 2019. In October, shortly after joining, he gave himself a quick loan of 310 million Ugandan shillings and set it to Orient Bank to buy off his loan from there. In 2021, while other businesses were suffering loans COVID stress, Kaketo gave himself a 67 million bonus in 2021. He paid himself a 83.4 million in 2023. He paid himself 99 million. In 2024, he paid himself 151 millions. And those bonuses are excluded salaries. Another allowance such as bogus travel allowance to go abroad for a diaspora and conversion. So if Kaketo alone and this, how about other colleagues like Kabera, Andrew, Agaba, Damari, etc. 10. Kaketo inflated the cost of renovation of branches as well as setting up to new ones by using of construction firms owned by bank chief finance officer. The cost of renovation was multiplied several times for 2 main reasons, among others. A, to ensure there is enough kickbacks of their enjoyment. 2, inflated costs were assumed to have come from the revenue generated, thus a part of the money the bank has been making. Thus only that if it was spent on the projects. So if it was of the profit before being spent, then Kaketo benefits by earning 1% of the profits. Furthermore, most of the branches being rented have had their rent doubled or tripled to cater for kickbacks, e.g. Kawempe branch, Ntinda, Nansa, Nansanji, Bulenga, etc. Branches with inflated renovation cost including Nakasongola, Bombo, Kachiri, Bwera, etc. Tugenze maso. Few days back, after exposing the dirty deals or the dirty linen in Post Bank, the board of PBU called for a crisis meeting to discuss, among other solutions, to liquidity and how to protect information from reaching the public. So, instead of building public confidence, they are planning to hide information from unsuspected public. Bakugambye oluvanyuma lw'ekiri gye najja nenkola information nembalabisa bonga bo ababbi abakulu baatuula ne bayita olukuŋŋaana olwabwe ne basalawo okwogera ku nsonga mu kifo ky'okwogera ku butya bwe bagenda okuyimirizaawo banka n'ensimbi z'abantu ne bagamba balina okufuba okulaba nti baziba ebituli
obubaka buno bwe mbasomera essaawa zino obutatuuka mu bantu n'obaleetamu akayuluguumu ogenda okutuuka mu banka eyo okugyamu ensimbi zaabwe ndoza mukitegedde bulungi nnyo katusimbira buno obubaka kuba esigalira kika 15 One Bossa Ismaili was demanding some money from staff called Luchamuzi. Nti waliwo omukulu gwe bayita Bossa Ismaili munnange yali abanja ssente okuva mu omu ku bakozi ba banka eno ng'azibanja Luchamuzi. Since he couldn't pay back, Luchamuzi Martin convinced Bossa Ismaili to come to bank so that he can pay him by giving him a loan which Luchamuzi would pay using his salary. Bakugambye nti oluvannyuma lwa mukulu ono kubanga abanjibwa Luchamuzi munnange yawuddiisa mukulu Bossa Ismaili mbwajje ku banka olw'okuba tasobola musasula asobole okukola olukujjukujju okubanga afuna essente ez'obuwoze okuva mu banka eno asobole omusasula nga akozesa ssente ze z'omusaala. Tugenze mu maaso. Bossa posed as a rich trader in Owino, opened 2 accounts which are ulira bulungi. Oluvannyuma lwa Luchamuzi Martin alina oluganda ku managing director okulimbalimba yali ambanja mukulu Bossa Ismaili nti ajje mu banka amufunire ajja amufunire looni ng'akozesa amanya ge sente ajalisasula ku musaala gwe. Kati mukulu Bossa bamukozesa ajje nga yezimbye ng'omugagga omunene era omusuubuzi mu katale k'Owino. Era akolo lunaku bamugulirawo akawunti 2 ensimbi zino kwe zino ogenda wulira obubbi bali mu ssente zammwe. Tugenze mu maaso. Ku bittabu bibagulirawo Bossa ono kwe kuli wano esooka kuliko 10,325,00,6841 kanjibaddiremu akawunti esooka. Eri emu 0-3-2-25-00-684 emu eyo ya akawunti esooka mumanya ga Bossa Ismaili. Ngerimu PD 15-16-14-2 neddako akawunti eri 301-00-25-00-3203 Bossa Ismaili. Ngeri ku PD 15-62-802 tugenze mu maaso. He secretly wanted to borrow 200 million, but when the loan was reduced to 20 million, he still took it and pleaded his further piece of land located in Bukakara Erosuwa Mpigi district. Bakugambye nti bano bafojinga oba ne bateeka kusaba nga bagala million 2 zebabawo omukulu ono. Wabula olwembe byenkunyonjoddwa okuva wiiki eri munnange ensiimi lwabanga nti zibe ku byampi sente zino tebazifuna nga bali bazaagala wabula baafunayo million 2 era Bossa yakuliita nazo. Omukulu ono gwe bali babanja akola mu banka ate nga munene kye yakola n'akwata ekyapa ky'ettaka ekya kitaawe ekiri e Bukakkala mu LC esooka mu Mpigi district n'akyongerako. The loans was owned from Kampala Road branch where Luchamuzi was the manager back in 2020. This loan was to be paid by Luchamuzi himself using his salary. When Luchamuzi failed to pay, the bank recovery team went to the security in order to sell it, only to find out that it belongs to father who was already down. Bakugambye. Oluvannyuma lwa ssente zino okufuluma ate Luchamuzi ssente zamulimu okusasula. Bagenda okunoonyereza okuzuula ekyapa kye baateekayo bagenda okukizuula nti ate ekyapa kino kyo kyali si kya Luchamuzi ate kya taata wa Luchamuzi munnanga atali mu mbeera empya ennyo nga yeetaaga kusabira. Wulira bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Bagenda otuukayo chicken enyanga already Kyamuzeeyi bambi aliwo ku ttaka tasobola otwakeese nga n'obulwadde bumuluma obwa piresa omuli bubi.
The man cried and pleaded with the post banker not to sell his property. Nti omwami ono yali omulwadde wa pressure nga takyasobola kuwulira bulungi. Bambi yagamba basajja abajja okukebera ku bintu bye. Mondeke pressure zinnuma n'okuwulira sikyawulira. Mpulira emizimu bagombe yimpita gyobera nti nze nagigamba ati njala kujja gye giri. Bino byange byongedde mu bwongezi. Nabaga bambi munsonyiwe. Mondeke ebintu byange mbindekere bino. Ebintu byo mulimu sibitegeera bulungi nnyo. Temutunda bintu byange. Mumpulira bulungi nnyo. Olwokuba nti omwami ono baamutuukako ne batandika omugayo ebigambo bimutiisatiisa. Omwami ono bambi pressure zaamukuba n'afa kati yasinkana dda jjajja God gye yatendera ensi ng'enkuba ng'endiga etenda enkuba. Later, when Luchams was transferred to City Branch, he again bought Bossa Ismail to borrow using the second account in time posing as an importer of second-hand electronics from UK. In need of 400 million Ugandan shillings, ASAP, staff member identified as forged bank statement of Bank of Uganda dated 2025 and yet the year was still 2021. So the file was kicked out. Luchams fought this member of staff until he was terminated from the bank services. Yet to date the loan has not been paid. Bossa disappeared and Luchams is enjoying himself. He was even promoted from the manager to region head. The same Luchams is untouchable because he is an uncle to the managing director of Post Office Uganda, Post Bank Uganda. He is also one who has made so many old staffs in Post Bank to lose their jobs. Is an example of inside lending fund in most branches such as City Branch, Wandegea, etc. Whenever mistreated staffs appeal to the committee, which Kaketo Julius chairs, he would look aside, prompt the staffs to run to the industrial court. Bakugambi. Mbulwabirawo omuntu yenna omukozi mu banka eno munnanga agezaako okufuna okunyigirizibwa n'agezaako okwewolerezaako bwe bayita akakiiko kano akakulibwa Kaketo Julius kyokka jjukira wa Luganda beekuba obwama era kigenda okukkakkana ng'abakozi bano bagenze mu kitongole ekikwasaganya ku bakozi nga bavuddeyo tebalina kye bafunye. Tugenze mu maaso. Today there are many cases at the industrial court against Post Bank. Usually it is the company secretary who represent the bank in those cases. Bagambi ntulabawo omukozi yenna akola mu company agenda okwemulugunya mu industrial court naddala kati nga bano aba Post Bank. Company secretary omuwandiisi wa company ono abeera munnamateeka yagenda munnanga okuwolereza banka kwabo baba bagivunaana naye wulira. But Kaketo Julius has a wife who is a lawyer. She is called Claire Amanya Rukundo. Kaketo alikuwa Amanya Rukundo. No problem, no worries. Okay, tugenze maaso. So, waliwo agenti company bwebange wabiriddwa abakozi baayo batagisasudde bwebanga lobutakwatagana. Company secretary abeera lawyer yagenda mu kooti okuwolereza. Naye ku Post Bank Kaketo Julius agikulira ate asindika mukazi we lawyer ono gwawujja ekiwojjolo ku makya n'olweggulu babeera mulinga bayimba Sindaleera gwayita n'agenda okuba nti akiikirira bank. Omukyala ono mukyala amannya ge ye Kereya Amanya Rukundo. Tugenze mu maaso. Bamuyita Kereya Amanya Rukundo Kaketo. A daughter to Serapiano Rukundo, the former minister and MP of Kabale municipality. Wulida akatogo k'empuuta kino kibeero kyennyini. Uganda enyuma. Ngeri muteka seriza mugende mujisirize mu bank. Equity Bank, Centenary Bank, Post Office mugende mugiyo sente zammwe. Olira bulungi nnyo. Olidde mukazi wa Kaketo.
Kitao mulide. Kamude bulungi nnyo. Kerea amanya Rukundo Kakeeto adopted to Serapio Rukundo, a former minister and MP of Kabale municipality. Now it is said that Kaketo's wife has been having excessive influence on the legal department through the husband. This is one of the reasons as to why the former company secretary by the names of Justin Wabwire Tumuheki resigned due to sidelining and bogus decisions which were exposing the bank to the risk of losing money in court cases. So there is too much conflicts of interest as well as a toxic work environment causing massive resignation in Post Bank Uganda. When you realize that the red flag of liquidity, they begin to panic and they have liquidated by cancelling their short-term investments in treasury bills worth 7 billion so that they can possibly lend it. But this is too little to sustain the bank. It can last even for a week. Those are some of the short-term replacement accounts of liquidated accounts. Kat banabami banka eri mu lusubo yeewuwa n'ensimbi tezikyawera olw'emivuyo egiriyo kati badira ku sente okutontono obuliyo ng'amaze okubba zirizo ne bazimazo zibba ne beewolayo ne baleetayo ne bajjayo ku kitavu kye bajja obuwumbi 7 babugatte nga balinga ng'abasenye ekikopo ky'amazzi ekikopo ky'obuugi ku ntamu ennene mubayiwemu nga bazze ku akawunti zaabwe zino wammanga akawunti ze zino 2 eri 89 emu 00 emu 5 00 emu 3 0 saako n'endala 89 emu 00 emu 5 00 3 2 0 3. Kati mutegedde bulungi nnyo bwe banga banka etereka ensimbi zammwe erimu emivuyo w'egityo bwe nsoma mmesi bwe mbadde obubaka buno mbategeeza banka zonna okuli Equity, Centenary ne Post Bank n'endala ziri mu buzibu bwe bumu. Abasinga okubba si bano ababbi bajja n'emmundu ba MD oba human resource oba internal auditors nga bakolagana ba branch managers okubba sente zammwe. Kati kyovola banti mulina okwegendereza nnyo mu abateeka security zammwe abalina fixed deposit account nga mulinako sente namwe abateeka security zammwe okusaba looni banka ziri mu lusubo tezirina sente ebintu byonna mbyogedde bulungi nnyo walabaawo information edda ku Post Bank wabula gitwale nti Post Bank information girireetinge ku Equity Bank. The same applies to Orient Bank. The same applies to Centenary Bank. Lwaki mbaga ebintu bino saagala mutege saagala mufiirwe sente zammwe muzikolerera nnyo naye sente zino abasajja muwasereza bwe bazibba bazigaggawalamu. Yensonga lwaki bw'ofiirwa sente zo bagamba genda ku poliisi ng'ate akawunti nagiggulawo naawe ongamba otya ngende ku poliisi nga nateeka sente ze ku akawunti. Kale mwenna abalina account mu Post Bank abasaba looni abalinayo looni nga mwateeka security zammwe ziri equivalent or more equivalent to the loan which you got or you receive from the bank. Be very careful. Ngenda kusaba Bank of Uganda with immediate effect to save the image of the Bank of Uganda and to save the customers of Equity Bank, Post Bank, Centenary Bank. You should do further investigation about these commercial banks. Baba abantu nga tebalina bagenda kuwaaba. Olw'ensonga eyo video komera tujja kusekana ku lunaku mbamba kanda ulo kusande najja kale bane video komera mukama wakumire tujja kusekana lunaku lamweraba.